kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Hasola munnaffe ono Nakkanjako Maureen yayitira mu kampani eya Tayirajo Employment Company ngenda giteekawo wano. Weewaawo akaseera k'omuntu nga katuuse tuyinza obutawakanya naye kampani mukole omulimu gwammwe, mukuleyinge paati eyammwe. Muli mu kubuzaabuza abazadde, mubazze eno mubazze eri, kyokka ekyokukola mukimanyi. Omwana kati right now agenda kuyingira myezi 3, omubiri guli eyo, n'abaana abamu batuuka okuziikibwa mu ddungu. Naye nga kampani mumanyi ekyokukola, mumanyi emitendera emituufu egirina okuyitibwamu omubiri gw'omuntu okuddizibwa e Uganda. Omwana mwaba amutambuza oluvaawo nga mugamba abaana ba social media bakuba kampani zaffe, omanyi kyekyetaagisa okuyimirizaawo kampani mwaba bituleetera. Bino ebintu nze nali sikyabirimu nga ndudde ebbanga nga sikyabirimu. Then n'ekirala tusaba gavumenti yaffe n'obwewombeefu, at least ku musolo ogusasulwa abaana abali ku kyeyo wabeewokko ensawo nga eyo yabigwa bitalaze. For example kati ng'omubiri gw'ono omwana tegwandibadde nga gusuulibweyo nga gudampingibweyo singa ensako y'abankuba kyeyo weeri, singa akasente ako katoolebwako ku musolo gwe tuwa. Emibiri gy'abaana bano abafiira ku kyeyo ne baba nga baddizibwa e Uganda, baba agenda kukola, baba agenda kutetenkanya whereby nga bye bakola ne ssente ze bakola eri buli kimu bakisasulira omusolo. Sigamba nti buli agenda kufiirayo, no, wabula bino ebiba bigwa bitalaze. Tukoola gavumenti yaffe etuyambengako mu kino, at least omubiri gw'omwana we gubanga gufiiridde Uganda, at least nga gavumenti olw'ensawo eri eba yateekebwawo wabaawo akantu akatonotono ministry k-raising, at least abazadde ne bongereza okwo ne kampani neeyongereza okwo ne bankuba kyeyaba ababa basonze ne bongereza okwo, omubiri ne gubanga tegutukaluubiriza kuddizibwa Uganda. Ne kampani eno please tusaba mukole omulimu gwammwe, famire eno esobole okuba ng'efuna omubiri gwayo eguziike ku butaka.